ababbi abamu tulina emitima emirungi egyagaliza bannaffe kino bobbye ekintu oyagala ne munnaaliyeko abo abasajja abaana babawo emitwalo 5 mbaga temukimanyi gabbi gayaaye era nze bisibimanyi okujja nga ndabye sente zitegereka ku simu yange nze bisisobola nabibeeramu sifaayo kije mugenda kwogera simayo balunywa mugacha lisuna tetukwetaaga biki I don't care bwechoba omanya nti waba muyimbi nga yagende wasali musale abo babbi lwasholi mu kibiina kyaba saagala kubeera mu bibiina by'ababbi nze suna akatono nnyo ke mundabye nga nnwanirira Uganda Music ndi muntu ali genuine mvayo n'enjogera ensonga nga bweri abankyawa ne bankyawa ekyennaku tulwenvayo kukozeemu okulwanirira Uganda Music tubeere tubakutuuka abayimbi tebagala kukibeeramu ate ne babeereyo mu bitanda byabwe nga bakaaba abayimbi ba Uganda ebbanga batukolamu da divide and rule temukimanyi ebbanga limunaamala nga tetwegasse tetukolagana era nze mbadde ntesa buli muyimbi yenayinayina awulira ng'alumizibwa jo wano ku White House Music twekolemu omulimu tutuuse okulumizibwa kwaffe eri abakulu agagayimbi agageefuula agayimbi aganene gabbi muli gabbi mwali adda ku ssente emyaka mingi nebuno obuse muvuba mu kidiba ekinene ne mu kadiba akatono ne mu kidiba ekinene obusente obw'abaana bwe babawa ne mutandika obuuyo ne mubulwanireyo ne mubulya akeke katono bwe kati sirina kibiina kyenjagala kutandikawo seetaaga kutandikawo kibiina kuba ne Uganda ne kibiina kyo omuntu kyali atandise nekikola mukimbuli Kuma kyogamba tekola. Ogambe twine birayi. Ekola ekolera abali kakiiko. Tekolera abantu bali wansi waayo abaana beweereza. It doesn't serve abantu abateekeddwa okusavinga. Wabula esavinga yo nga yo mbuto zaabwe. Ago gonna gayaaye. Gabbi. Njogeza busungu. Wampulira obusungu mwana. Mwegayimbi mmwe abagende wa Mr. Salim Afande Salim Saleh. Nemutandika omulimbalimba nemujjayo sene nebugana nemuzira ne bakyala bamwe waka mwetaaga kukomerera ku misalaba mwana ebyo bintu mwe promota simaye bo balunywa mmwe obuyaye bwa mwobo naye era mba promota bonna muganda afa alabyeyo balunywa gwe